okusinga kufe tewali kyanjawulo wabula ekibaawo nti kibeera kiri kimu nti ye nga Bettina ekyo kyayagala okukola obudde buno oba okitegeera ate nti akisobola oba okifuna emmeeme kyenoonya kyoba olina ogiwa oba okitegeera. I think tewali njawulo ndala. Aba batendeka batudde wali babalaba tofunye mukatengo ngagwe akatengera okafuna goza mbadde bwete mbadde nina okuyimba olowooza nyemba ekisuka ku ekyo naye nga omanyi awali abakulu bagamba amaaso amati gabuza nnyinimu manyanga gabuza nnyinimu. So nange era kyekimu kyoyinza okubanga oba ng'okya experience nze obulungi wembadde ku stage nti abakulu babaawo oba tolina kwegira nnyo oyinza okukola ensobi nagamba olaba ekyo sakimugamba oba olina kuba ng'oli wamu oba okifuna mu mbeera eyo bwetyo. Tulabe banno nga buli yamu ajja ku stage yeebaza mwami naye ate bwe tetukuwuliddeko ng'obeebaza tugambe era kibadde kitembo. Ekisooka lwaki tusoose n'ombuuza lwaki oyimbye oluyimba lumu ate tolumazeeyo kyewandisoose okubuuza okusinga okusooka okubuuza okulaba ebibi gwe n'okifuula ensonga gy'onaakola ki gy'onaakulembeza. Kyenkugamba kikino kankuddemu gundi omunaaye lwaki nyimbye oluyimba nga lwa kitundu kubeera nti time ebadde entono. So mu time entono I have to respect the stage managers oba okitegedde munaye oyinza okuba nno gwe nno okirabye bwotyo naye ng'ate nze mutima gwange kirala so tosiiga abantu kifaananyi kibi ng'okisiiga ku sayidi yange. Byetuwulira nti gwe ogenda tegeka sho olipulanye etegeka sho naye sheeyo ogitegekedde ennaku bbiri. Sheeyo njagala ngitegekere ennaku bbiri lwaki nti njagala abantu mbayimbire ekintu oba nkugambe nga kifaanana kitya Katonda yamanyi kyenja okugamba Katonda yamanyi kozi ze simanyi nekyempera kyenjagala kyokola nagambye nti emmeeme kyesaba kyokola kyogiwa. Kino ekyaleero nga mwenna we mwali mu kibiina tekibawadde mukalyako okugamba nti muyinza oba mukomewo muddemu mubeere mu gurupu. Omwana bw'azaalibwa ekyana ekidde ewaka kiba kyanayana kiba kyasala taata waakyo oba okitegedde. So nze siri mwana yasala taata we ndi mwana taata gwe yatuma ogenda omuleetera amata so njagala nzire mu the New Eagles nga ntwala amata so si kubeera nga ndabika nga eyalemererwa. Bwekityo twasemba okuwulira nga olina abayimbi bewasayininga. Abayimbi gye bali lwakuba munaye abayimbi banene abaana abato bw'omuwa oluyimba n'alaba nga atandise omulaba n'agenda mu kkubo n'agamba yoyo gwe twalabye nga bayitamu. So mu mbeera eyo bona tubalekagamba bakola bye mwakola ate ffe twakola bye bakola bye twakola ffe tetukola bye baakola okitegedde bo tebakola ffe bye twakola kuba lwaki nze we naviirayo nali nateebwa aba okitegedde. I think amawulire ago wagakolako kuki nga mukadde nnyo. Yes, so mubanga ate kati gwabuuza ekibuzo kije ekifu tukolera abantu anti ate abantu bawo obutwa kibi. Jovan twogere ku Bobonga music music wa mono mulungi wa band olowooza mu myaka ebiri agenda kuba awanga waliwo no music omulala ate abantu gwe basinga obulungi. Mwana gw'osaaga nnyo kankugambe n'ekyo kankikuddemu bulungi. Leero omwana gw'ozadde leero watandika okwogera atandika ayimba mboseera kyekisooka lwako nga tamanyi naki kyekitegeeza n'olwokuba awulira melodies ennungi awulira ebigambo ebipya byatategeera nga ebigambo birina kye bitegeeza ne bimusindikiza okubeera ng'abeera ku luyimba lw'emboseera. Kyokka ate mwana y'omu n'omulira ng'ayimba tugende kibiki abaffe bayimba ozambe ennyimba kika bwe kityo lwakuba nti kale ozambe ye sima kyekitegeeza nti oba ozambe oba kyo baki naye kyona kyona kikiri mumaliriza nga te mwe mwenyini mugatulwadde ennaku bbiri era mu nnaku bbiri sawa zino tuli mu nkudi okitegedde. Nyinza okuba manyiko enkudiri empiso sigimanyi dokita sirumanyi bwe bityo. Twayogerako naawe mu interview asobole okuba nga akomawo ku stage ate ng'ali beta okusinga bwe yali. Tubadde twagala otutegeeze kuba tumulaba nga ndowooza sofa twakamula mu performances nga 3 nga ffe tulaba ali simanyi gwe ku side yo ne bakeyateekaaza abalala ki report gye mwina.
Ekirungi kyenjogamba nti ansogezeemu nti mwe mulaba alyoke kyokka era still kyambuuza ekibuzo kyekimu okinziremu oba okitegeera nti kyekyo alyoke. Yes, tekibadde kiseera kiwanvu naye buli omulimu ogubaamu Mukama Katonda, you know, ife abakkiriza tugamba ekintu kimu nti Mukama Katonda tuwa okumanya n'okutegeera. Kusajja abayimbi biki ebiseera ebisinga oviirako abayimbi okutuuka kweyembera? Ekisooka mulimu amalogo. Mulimu amalogo gonno mangi mu kuyimba mangi n'okuttagatta. Nze ndi victim ku kino kyenjogerako, am a victim. Ekyokubiri, abayimbi abamu amalala gabatwala ne gabasinga amaanyi. Abadde tasobola kwegulira mwenge ng'asobola okwegulira omwenge n'agula lusinzi. Kati wanywa ku lusinzeemu n'agamba enkyanja aggulayo 2, omutwe gwe n'agumanyira ng'atandika kunywa 10. Bw'anywa 10 ng'agattako akakoola, ng'agattako enjaga, ng'agattako ice. Ennaku zino waliwo ice oyo, I think temumanyi naye waali ave Nigeria. Byonna ne bafuula embeera oluusi ate ne beekwasa amalogo nga naye kiri ku ice oluusi oba ebiragalalagala ebirala. Naye Giovanni, oyogedde ku malogo, okkiririza malogo? Nemwe baana mwe mukyali baana bato mu nsi muno, obanga tonnaba nakufunaku kitegeeza oba tonnakula oba tonnalaba such experience. Buli wantu olaba wali ssente nnyingi wabaawo okufa. Goza ki ekireeta okufa? Mbu Katonda aba tayagala ofune ssente ezo. Eba ntuuko. Seetaaga kugamba bandoga kwa bye baaloga, bansomesa busomesa. Kyenja okugamba, I overcome that thing by asking God to help me out. Nasaba Katonda asobole okunzibulula. Yaddenga oba oliawo ne musabo nagenda ne tebyakola. Mbabuulira tebyakola ne nagendayo. Osabira mu kyaki ki? Ngulowooza omuntu omusabi alina mmala genda mu kyaki. Mba mulowooza nti okusaba olina genda mu kyaki, okyalina olutalo lunene nnyo okuwangula ensi eno.